election were lucky because 10 million of my people did not turn up. Where NUP is defeated, gangs with the pangas. You remember pangas? With the pangas should attack the polling station. And that's what they did. When Chivimba was defeated, they came with the pangas to attack the polling station, and they were shot. 7 of them were shot dead there with the pangas. Ngachibalina kugudo baba tide mundo mu nyumba ati bade banonyazi ndibama buleme kukula ne bajja bagezeko bakulewo ne balufuba amasasi nenduza bwere gudde ate ne bakitegeera nti bamaze okutta abantu wawona abadde mirambo abantu 10 nga bamaze obatta awo ne badamu ne bakwa raundi y'amasasi amangi ennyo okumala eddakiika nga 15. Sagala kukosa ekitundu kiri wano lyafulumidde eno lyayise wano ne lifulumira eno wano naye saa tetusobola sumululawo lwakubanga kati ali mu mbeera kyaganika alumizibwa nnyo obulumi n'oli bubi. Abantu abasoba mu 20 beba kakakasibwa okubeera nga bakubiddwa amasasi agabatiddewo mu kalulu ke tuvaamu. Wabula Mwami Museveni agamba nti 10 abattiddwa wa Muwanga Kivumbi. Bano Muwanga Kivumbi yabadde abateekateeka n'ebijambiya okulumba aba NRM ababa bawangudde. Era Mwami Museveni agamba nti kino kyabadde kiteekateekeddwa era plani eri aba NUP gye babadde bakoze nti buli we babawangula abantu baawo batemwetemwe babakoleko obulumbaganyi. Mwami Museveni takomye wano, ayongeddeko n'agamba nti opposition yamuwonye. Abalonzi be miliyoni 10 tebalonze, balonzeeko miliyoni nga 7,900 egyo. Opposition yamuwonye, bonna baba kuvayo ne balonda yandibalaze. Muwanga Kivumbi aganye okusirika, avuddeyo n'ayanukula Mwami Museveni olunaku olwaleero. Obubaka bwe interview ye tugirina, ogenda kubeera nga ojota buliro. Omukulu atwala ebyempuliziganya Nyombi Tembo avuddeyo n'asagambiza okkira kimezeza okwenjala. Owange atakikuba empola takitta n'akinagguka n'agamba nti internet tugibaddiza katonotono nga bwe tumonetaringa kiki kye mukola. Bumpimpi ekyayinza okugenda. Ate ye Barugahara Baramu avudde n'agamba nti government si yagyeko internet temuddamu giwaayiriza. Ekidyeri kiferi kyabadde kiveyo ne kitomera omuti ogumu internet nevaako. Temuddamu bisiba ku government. Baramu Barugahara bw'atyo bw'agamba. Omubaka Geoffrey Rutaya ebifuba byababugumye n'abakakiiko k'ebyokulonda ekyotera we twogerera ayolekedde mu kooti kubanja buwagizibwe oba buwanguzibwe. So nga ate okwekalakaasa mu ggwanga mu bitundu ebyenjawulo eruweero abantu bali mu kwekalakaasa, ekyotera bantu bali mu kwekalakaasa. Embeera enaabeera etya awo nze naawe tugenda kubeera nga byonna tubitunuulira. Zikiriza munywanyi era mukwano gwange nsooke nkolemu bwe nti katono nzije ebigambo tubyogere. General Museveni asekeredde Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga y'amafuta. Agamba kyali mwana muto kikyomanyi ku mafuta gwe. N'ekinyumidde kimu byonna byogera tukkirize bya bulimba. Bannaddiini batudde awo. Njagala okulya munnaddiini omuzira aveeyo agambe ssebo nze mpeereza Katonda. Katonda atulagira kubeera b'amazima naye teri anyega n'ogwo. Which means bawe ekitiibwa Mwami Museveni okusinga Katonda katujje.
DPTV Uganda, Dawn People Television. Embeera ekyali ya bunkenke mu Uganda ngera omutima omunafu togula dduuka lyo. We twogera bino amaduuka agamu mu kibuga maggale era abasirikale bakyali bayitirivu ku nkulungo z'omu kibuga ng'oyingira ne mu junctions ez'enjawulo amagye gakyalimu mangi n'ebimotoka ebyakazibwako ebya mamba. Wano mu kibuga Kampala embeera ekyali nzibu ddala, naddala eri omukozi oyinza okulemererwa okuggulawo edduuka lyo. Baanirizaako bassebo ne bannyabo, buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi baanirizaako. Eno ye DPTV Uganda, vidiyo gimpeere like mukwano gwange yakatwegattako nga gwe mulundi gwo gw'osoose okubeera nga otulaba agenda maaso n'okubeera nga osubscribinga. Ye namba ye y'omukutu guno, just in case ng'olina ky'oyagala otugamba, oyagala kutuwabula, tuwa magezi, oyagala kubaako ky'otwebuuzaako, gezaako kubeera ng'okozesa ennamba eno. Kale nno nzikiriza nsooke mbizeewo bakama baffe okuli Sheikh Ashraf, omusomi era omulombi wa dduwa. Munoonyeeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo ku namba y'essimu esembyeyo 711 asobole okubeera ng'akuyamba mu bizibu ebikusumbuwa. Takuba nsaasi, ayagala okubeera nga bakuyamba mu nzikiza era tolinnyayo ekigere, naye awulira ng'oyagala bakozese Quran mukwano gwange okubeera nga bakutereeza, namba y'essimu eyo gyekwate nnyo. Mu ngeri y'emu tutambula n'abandiga Construction Solutions. Twakatandika omwaka gwayagala okuzimba ennyumba, beekwate nnyo ennamba eyo gisavinge mu ssimu yo. Gwayagala okuddaabiriza gy'olimu etukagane n'omutindo, watuuse dda. Basangibwa wano ku Entebbe Road, Erweza awo wennyini okuliraana Nikan Resort Hotel. Bebandiga Construction Solutions. Bakubireko mukwano gwange ennamba osobola ogisavinga bw'onaatuuka mu maaso awo nga weetaaze oleme kugamba nti Sajjimeti yatugamba abasajja beesimbu. Gikusavinge mu ssimu yeebeeremu. Twolekedde ebigambo. We tuwolekeredde katusookere Luweero tulabe ekifo Luweero. Luweero ebiriyo kwe kwekalakaasa kuula amalungi. Luweero eno y'emu ku disitulikiti ezayisiddwa obubi. Bwe tugenda mu kutunuulira, Luweero ye disitulikiti ezimu ezakola statement ennene mu kunoonya akalulu. Naye statement ennene gye baakola, abasajja baagizikizza bwe bati. Abasajja baakutte Lutamaguzi ne bamugaadde eno, obadde oyogera nnyo. Sinti tebakuwadde kalulu n'essebo dde eno. Ne bayiwa. Kakati abantu bagamba tekigenda kukola. Tujja kwekalakaasa. Tuweeko ku mbeera eri Luweero. Eyo Luweero. Kakati
bannakyotera nabo bagamba nedda ssebo temugenda kutwala buwanguzi bwaffe mugende nga mukinigguka bukiniggusi mugende nga mmwe mujagira okukira ebibaata ebinywedde amazzi n'abakuumaddembe bagamba ize mujje kibooko weeziri okategedde kakati kiri eri omutima oyina gwaki gwakakere oba oyina mutima gwa njovu soko tuweeko ku kiri eruweero kinikyotera naawe eyo kyotera mbeera y'abantu kubanja buwagizi bwabwe oba buwanguzi bwabwe mu kaseera kano bintu si byangu yadde n'akatono naw bwe tuba nga tuvuddeko awo nzikiriza nkutegeeze nti mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abantu baafudde ebya sirias ewa Muwanga Kivumbi twategedde 10 nti ate baakubiddwa mu nnyumba mu bitundu ebirala nabo bangi baafudde nsaba osooka otuwe katambi k'omukulembeze ako era bannansi bangi bakubiddwa amasasi abapoliisi n'abamagye okugeza ku lunaku lw'okulonda kwennyini ewa Honorable Muwanga Kivumbi abapoliisi bakuba abantu 10 amasasi ne babatta mu nyumba ya Honorable Muwanga Kivumbi emukono basse abantu 4 ebwayise basse abantu 4 emakindi basse abantu 3 tukyalinze okumanya abantu bameka abatuufu abatidde oba abatuusiddwako ebisago ekayunga ne Luweero bino byonna babisirikiridde kubanga intaneti teriko twagala okunga bannayuganda mwenna okuwakanya n'okusambajja bino byonna byabakama byagamba kubanga si kyemwaloze sige mazima agavudde gye balondera twagala n'okubasaba okusigala nga mubiwakanya muzimire ku magulu kamwe paka nga bakoze ekituufu bye bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'obanga osinzidde ku bigambo bye otandika okauntinga omuwendo n'obala 10 ewa Muwanga Kivumbi n'ogattako abana n'abasatu bumpimpi ofuna omuwendo gw'abantu 21 abo be baakategeerekekako omuwendo gwa 21 naye nga 10 lyattiddwa mu maka g'omuntu omu. Mwami Museveni bw'abadde ayogera ku mbeera eyatuuse ewa Muwanga Kivumbi, njagala muwulirize. Bw'abadde ayogera ku mbeera eyatuuse ewa Muwanga Kivumbi, kino kya bulabe nti bannaddiini weebali, naye omuntu asobola okukola statement mbutuufu nga teriiyo. Sagala kuwakanya wa byakwerinda na biki, naye omuntu bw'asukka balimba mutuuka ekiseera nga ne bw'anaayogera amazima temugenda gatwala. Nti bw'oddayo n'otandika checkinga General Museveni emabega, oyinza obutaddamu kwesiga kigambo kye yadde n'ekimu. Bw'otandika checkinga obutambi bwe yonna gy'avudde, olaba nga obulimba bujja bweddiriŋŋana. Naawe ayimiridde mu bannaddiini n'akola statement bweti, era njagala kino kibategeeza nti tukyayinza okulaba Honorable Muwanga Kivumbi nga bamutaddeko ogw'okubeera omutujju. Njagala owulirize Mwami Museveni agamba mbu NUP ayina pulaani mu bifo gyetaawangula okutemaatema abantu. Ekyo kyokka ky'oba osooka okukwatawo, gyetaawangule. Ekibuuzo ne kijja, yawangudde wameka? Ye yasinze okuwangula awangi? Nti nedda, gyetaawangudde baatemye. Wawuliddeyo omuntu yenna alina ekisago ky'ejjambiya? Nti nedda. Kitegeeza Mwami Museveni wano alimba. Sooka otuwa akatambi.
in Butambara. Butambara, a character called Chivumbi was defeated. Now, the plan everywhere was that where Nup is defeated, gangs with the pangas. You remember pangas? With the pangas should attack the polling station. And that's what they did. When Chivumbi was defeated, they came with the pangas to attack the polling station, and they were shot. 7 of them were shot dead there with the pangas. Now, those who came to Nakasero on the 14th, on the 13th, remember that I was up the whole night. I didn't sleep. They came to pray. They saw me there. I didn't sleep the whole night. I was busy meeting. The problem, the group of these traitors, like Kyagulanyi and some of the other opposition, not all of them, some of the opposition, especially the ones who used to belong to the Besigye group, Besigye wing, they don't understand that Uganda is a land of matters. In my New Year's speech, I made this reference, but people don't listen to my speeches. They think I'm just talking. I never talk anything. Everything I talk is deliberate and decisive. If you read that speech of my New Year, I said, you people, Uganda is the land of matters, if you don't know. Kakati bumala ofuna ebigambo bya General Museveni, kiki ekikujjira mu bwongo? Abakulembeze b'eddiini batudde awo, omukulu ayimiridde wano abagamba nti NUP eyo yayina enteekateeka ey'okulumbagana abo abatagiwagidde. Naye njagala tudde tubeeko ebigambo nga 3 bye tuba tukima. Ekisooka, Mwami Museveni oyinayo omukulembeze ene yali akulembedde Uganda gw'owulira nga appreciatinga ng'awa ekitiibwa. Njagala kugamba nti bwaddayo n'otunuulira akulaga nti emirembe gyonna egy'abaakulemberako Uganda baali battabussi bannayuganda. Ekyo kyakulaga nti bonna okuva eri mu 63-62 bonna abo baali battabussi bannayuganda. Okutuuka Uganda we yanunulibwa mu 86. Naye Uganda yali enunulwa mu 86. Tukyebaza ekyo. Naye abantu 5 baafa, miliyoni 5 baafa. Emitwalo 5 oba egisoba mu 5 bwe tuba tusoma n'abatugamba abaaliwo gyafa. Ani yatta gino emitwalo? Kale tukitwale nti Obote. Ne mubadde mukimanyi nti Mwami Museveni n'abazze omuvuganya bonna babi. Tayina n'ogu gwayogerera kalungi yadde gwalaba Musa. Tosobola kubeera nga gwe mulungi okuva emabega, nga gwe mulungi n'okuva mu maaso. Tekisoboka. Nti bw'abadde akola katigole akutte egoberera Besigye, Mbumpimpi Kyagulanyi amutadde waggulu oba wansi wa Besigye, balina kye batamanyi nti Uganda nsi y'abajulizi. Mbu Uganda nsi y'abajulizi. Ye mulungi giri emirembe bali be baali batta.
kakati kuguno nga yaliko aba opposition be batta n'ebijambiya ababe tebatta era bwabadde defending ekya poliisi okukuba bayise omusanvu naye nga ate Muwanga Kivumbi atugamba 10 agambye babadde bateeseteese ebijambiya era nga baataakinga poliisi n'ebaddiza. Now nze ekinzijidde mu mutwe ntunuulidde bannaddiini abatudde nga siina kyakubagamba kubanga be baaliwo ne ku lunaku lwagambye olunaku z'omwezi 13 nga 14 15 tulonde mbu basaba bamusabira. Wano nze wensinzira ne ŋŋamba ze n'eddiini tugira tulindako si mu bubi anyiiganyiige ze n'eddiini tugira tulindako tujja kusinkana mu maaso eyo si kyo. Era ne kino kankijje olumu ayogedde ku munnaddiini eyawambibwa e Masaka Morgan bamuyitaani omwami oyo Deus Kabira. Father oyo mwami Museveni agambye nti abadde awulira nga bamusaba bamute naye yakizuula nti Father Deus Kabira yali akolagana ne Kyagulanyi nga waliwo bye baagala okukola yensonga lwaki babadde bakyamulina owulira we bawunzika. Kakati njagadde nkugambe nti Muwanga Kivumbi wandiraba nga bamutaddeko omusango ogwa obuyeekera. Dwaki njagala tusooke tufune Muwanga Kivumbi ng'atuwa ekyabadde ewuwe then nzije ne press conference gy'akoze olwaleero ku ssaawa zibadde 9 nayo giwulire. Tebalina ku luguudo babatidde munda omwo mu nnyumba ate badde banoonya buleme otukula ne bajja bagezeeko bavule ne balukuba amasasi n'endowooza bwera eggudde ate ne bakitegeera nti bamaze okutta abantu waawona abajja emirambo abantu 10 nga bamaze obbatta. Awo ne baddamu ne bakola rawundi y'amasasi amangi ennyo okumala eddakiika nga 15. Oyinza okulowooza wano waliwo Kenya yalumbye Uganda kati bamala ogakuba n'ekiseera ekyo badde bakikozesa okuddusaawo emirambo gyonna egyabadde gittibwa n'okugijjusaawo nti abantu babatidde muki mu nnyumba si ku luguudo siwa baba batidde awo olaba mu nnyumba ne baddusaawo emirambo egyo gyonna nabadde n'abantu abadde mu mmotoka omwo baalabye buli ekigenda mu maaso nga basitula buli ali injat buli ali ki nga bamuddusaawo. Nina ba agents abankumi fukosi buli bwadde buwedde nga balina essanyu nti bawangudde era n'abawagizi bwe bali obutali musango naye okutala lwadde lwatandise eddeeyo ekibibi gye babadde bantu babalabidde nga bagezaako okukyusa ebivudde mu piki mu kulonda so ne bajjana kusaawa zenjogerako zadde mwenda ez'ekiro webalumidde wano era ne batera abantu bonna babatutte Gombe mu hospital n'endowooza era okutya okuwa ekifaananyi nti bassa abantu 10 mu kifo kimu ne Gombe ne babaddusaawo ekiro ne babatwala e Mulago. Kati tubadde tulina wano family abadde ano nange simanyi baani banfudde. We just took the number because emmotoka mwabaddemu ababaze kati olugoye luli njadde kulaga oli omwami ku identifying te mukyala we n'agamba mukyala wange ateeka okuba yafiiridde wano nabano bajjukira waliwo omulambo gwe basitudde nga gusigadde mu mpale ya mukazi nga guliko nakaleega kokka kati atunuulidde oyo yabaddewo babaddewo nga babiraba oyo amu identifying dde wali omulala balese essimu Gombe basabadde bamutyako engoye ne bajjamu essimu
bwe bagikubyeko ne bakubira mukyala we ne bagamba nti ono bbaawo yafiiridde muki. So tugezaako n'okutegeera waliwo kati omukyala bamuyita Aisha w'Ekaabalamba ye bamukubye ate nga bwe bamwogera n'omulangira twagamba ova mu byobufuzi. So it was a combination of military bikanyama bye baleeta ne local actors. So oyo kumakya afudde kumakya wano nene omulambo ne bagutwala e Gombe. Eyo yembeera eyabaddewo. Then oluvannyuma lw'akatambi kali aka mwami Museveni, Muwanga Kivumbi abadde ayogerako eri ab'amawulire. Ebigambo bya Muwanga Kivumbi bwe biti bwe biwulikise. Njagala otuwe ku Muwanga Kivumbi oyo. Omusajja atunga awangudde ng'alina mu kkomera. Ne bamukyusa. Mukwano gwange Hildaman yakankubirako before this press conference ng'alina almost bululu kasanvu kasinza Amelia. Ensonyi kizaabakutte ne balangirira oyo. So Kayemba Solo mbadde wano nga nfuna report kuva Ruvuma wa basazewo obusazi nga kati baga nti obono tumuleka ayitewo ono ye kati tajja kukola ki kuyitawo. So it was no, they were just allotting. Bwe bagadde nga kale kati muleka akole ki ayitewo naye ono ye tetujja mukola ki umukkiriza. So kati tukyayogera ku byavudde mu kulonda because wabaddewo kulonda literally. Wabaddewo kavuyo nakuba abantu. Family z'abantu bano abatiddwa oyogeddeko ku kyokulaba nti togenda bireka bigendera. No. I know, reading the language of the president, he alluded to terrorist action. And I think they will soon open a terrorist case on me and maybe others. Naye asooka anoonye deputy RDC w'Ebutambala eyali on the scene of crime. Literally commandeering this mayhem. Okay? And other vigilantes the community can provide. Abalagira nti you shoot abantu abali muki mu nyumba. So if you want to find terrorists, go to them. Go to those people. Baba banonya baki ba terrorists. Banonye deputy RDC, banonye commandant w'amagye gwe bateka ya Shaba, banonye DPC, banonye ababali be bakulimbulidde okutirimbula abaki abantu. Am I going to keep quiet? Obutanonya justice nedda sebo. Tujja nkyekuŋŋaanya ne bannange ne balooya n'abalala tusobole okulaba nga tunoonya obwenkanya ku bantu abo. Because you see, betubireka ne biyita bwe biti. Some abamu kyalina have been lucky. Mbadde MP 2 terms, almost 3 terms. Sina na complaint nene nnyo gye nnina. Ne some of you n'abato abalala bandyagadde baweebwa omukisa okwetaba mu bukulembeze bw'ensi yaabwe. Baagala kumala kukola ddaame nti ogenda obigenda mu bino sooka oleke eddaame. Oba ogamba nti kakati ngenza okubeera polling agent wa opposition wa candidate wa opposition ekooleko olaamye. And the president adayogera ku Libya. Ebintu ebyaleeta Libya okufuuka West Libya. Bannabyabufuzi n'abakulembeze balowooza nti basenkagale bo tebakoonwako basobola okukola kye bakola ki kye baagala. So bwe kisobwe kiri n'endowooza tujja kunoonya justice. Bye bigambo bya Muwanga Kivumbi obiwulidde bulungi. Then bino byonna byakolebwa
wakati nga internet teriiko nga tosobola sindika katambi okujjako okurekodinga okujjako internet kyali kigenderere but osanga omusajja Baramu n'ayogera ebifaanana bwe biti njagala otuwa akatambi ako. You did talk about internet. Initially, UCC said they had switched off, probably for security reasons. But then the latest I'm getting from my friends in Mombasa, a ship was passing by. It hit an internet cable into two. So they are trying to locate the other piece to connect it. Honorable, that is information we cannot justify right now, but because the EC, UCC did release a letter that all Ugandans are actually following right now. That is okay. Internet will be reinstated. The person who brought internet is the person you have voted. That is one of the gains you have. Did you have internet in 1986? Did you have it? Did your mother tell you that they had internet? But it was the country not running. But things are changing, Honorable. We are moving in a world that is digital. It's just a matter of days, maybe 2 weeks or 1 week, or they are working, our technicians are working to restore it. Let us trust in the president. The one who brought it will restore it. That is Barugahara Baram. Chicho ino mugamba, chicho inzo kugamba Baram. Because UCC ekulibwa mwami Nyombi Tembo ekiwandiiko kyafuluma nga kiragira era kiraliko okujjako internet ku ssaawa 12 era ku 12 ne zivaako. Baramu agamba nedda gavumenti eyajjako internet kiferi oba ekidyeri kyatomera omuti. My goodness. Anyway, tuveyo ewa Baramu tugendeke wa Nyombi Tembo. Internet avuddeyo n'atugamba yazzeeko, but tugimonetaringa mpola mpola. Abakozesa VPN wali badde mboggikozesa naye kasita mutalumba government, mutalumba bitongole byakwerinda, muta inciting abantu kola violence, mulyoka okozesa VPN. Ne bwonna akozesa VPN ng'okunga abantu kwekalakasa, bwonna akozesa VPN ng'ogezaako kuteeka ggwanga mu mbeera eyadduka ojja kubeera nga ofunibwa. Tuwe ku Nyombi Tembo. Yesterday, general public internet access was fully restored. This includes web browsing, access to news websites, educational resources. Abatambuze emitimbagano gino amakampuni ago getuwaga license gaggulewoko abantu baffe basobole okukola emirimu. Era okuggulawo okwo kwatandise ku ssaawa 6 ogw'ekiro. Era abamu ndowooza olwedde ndaba akaboozi ke tubadde nga tunyumya lwe twayogera luli ku 12 twali twogera ne kati ndaba abasinga bannamawulire kamera bazirese zinkwata ne bo bali ku masimu ndowooza benjoyinga internet, ndowooza babrowsinga basearchinga ebyo byonna bisoboka kati. N'olwekyo twabagambye baddemu baggulewo emitimbagano public internet yonna eggulwewo, si yonna eggulwewo, eno ddala ekwatagana ku bintu ebikulu, emirimu ekwatagana ku mirimu gyaffe gye tukola, ekwatagana ku by'okusoma, ebyobulamu, ebyokukola businesses zaffe, eyo egguddwawo. Era tewali muntu kati ayinza kugamba ntasobola kukola bizinesi ye olw'okuba internet teriiko. Gyebuvuddeko emabega kibadde kizibu nnyo internet kuba yonna ebadde eriko restrictions ezo. Kati ekusigadde restrictions ye social media nyinza kitwalira awo. Okusingira ddala social media eriko restrictions. Era tetusuubira
bantu bonna naddala our licensed operators ekyo bakikoze abamu bedda mu mbuuza nti bakikoze naye ate tulaba nga kayisi WhatsApp kweri. Yes, technically bw'oba ova mu transition eyo okudda wano wetuli kati essaawa eno wabaawo obudakiika obusaawa lw'oba tosobola kuziyiza byonna waliwo bwayiseeyiseemu awo ate era mwalabye endowooza mulabye kye tubagamba kaseera katono nnyo ako WhatsApp weebereddeko mwalabye era obulimba obadde butandise obw'ekika ekyawaggulu obadde butandise okutambulira ku mitimbagano gyaffe. Kale tubasaba abantu baffe bakozese bulungi emitimbagano gyaffe. Waliwo abantu bangi abadda mu kwekweka ne bagamba nti basobola okuyita ebbali tekinologi erina kapasite era tugimanyi bulungi okozesa ezo ze bayita VPNs. Okozesa VPN obulungi tewaliiwo ekyo agenda kukifaako naye tekiwa nti nno ab'ebyokwerinda naffe abaregulatinga emitimbagano tunakkiriza omuntu okozesa tekinologi nti oyise ebbali obenga omenya amateeka ng'omenya amateeka ojja tuwaliriza naffe okugjayo buli kikozesebwa kye tulina mu toolbox yaffe okuba nti nno gwe tukugendako ng'omuntu tukutuukako ng'omuntu tosobola tubula buli kyokola ku mitimbagano kimanyibwa ekyo tebakulimbanga. So mwegendereze ekintu ekyo togenda ku VPN ogenda okumenyera amateeka nti weekwese ojja kuba weerimba wekka. Ye omukulu Nyombi Tembo atwala UCC ebyempuliziganya oba alungamya Uganda Communication Commissions. Then betubanga tuvude byabakama ye ajja kufa pressure ebyaddala nti ebintu byavaayo n'ayogera bigenda bakrashinga bigenda bizza enzigo era mbadde ntunuulira akatambi damo katuzanyire katuwe natandika kwogera bitakwatagana n'omuntu n'osulanga omutima gukwewanise n'emmere n'olema n'okulya emmere bagenda okutuba bwe tutabeerawo ku polling station batubye tulina okubeerawo sebo ogenda kufa pressure ya bwereere amateeka galambise bulungi ebintu naye okujjako abantu ba Uganda tebasoma amateeka naye n'olya omuntu n'ayimira ku muzindaalo n'atandika kwogera bitakwatagana amateeka nga n'ogamba kakati asooka asoma etteeka ligamba litya n'omuntu n'osulanga ye byabakama ebyo byebimu ku byayogerwa yakulira akakiiko ak'ebyokulonda. Then eno waliyo ebikonde n'ensambagere njagala osooka otuwa akatambi ka Geoffrey Rutaya then tujje ku byabakama era Geoffrey Rutaya. Nfulumye oluvannyuma lw'okuba nti Katonda wa Uganda Kasolo obuwanguzi abunzigyeko bunnumye sijja kugamba nti sifaayo bunnumye kuba mbunoonyereza ebbanga butaddemu amaanyi gange efooti yange yonna n'abantu betutambudde nabo bambi bantu bange mbagamba kintu kimu nti obuwanguzi mbeebaza nti obuwanguzi mwabumpadde.
kakati ekyebuuzibwa nti kasolo weeyo abasajja balina amaanyi. Omusajja ne bwagambye katonda w'oku nsi, katonda wa Uganda, anyway, ye Geoffrey Rutaaya. Naye nga bwe kyabadde ewa Rutaaya ne mu ggwanga lyonna ebyasomeddwa bw'obuuza abaabisomye, kibuuzo kikino kizze wa Simon Byabakama, Butuwe Byabakama. Ye nga wa yabakulidde annyonnyole ebyabadde bisomebwa, ye yabadde abijjawa oboolyawo bwannyonnyola gye byavudde, n'abalala tunaamanya gye byavudde ebyabwe. Mutuweeko. Simanyi ab'emulugunya okwemulugunya kusinziira ku ki? Beebuuza polling stations zino eno ziva mu districts ki? Oh, okay. Enkola eyo era nva kwogera abakola ku system yaffe ebimbe kalimagezi ne tugamba nti ensonga eyo ndowooza bwe tunaatuukira ssaawa 8 tuyinza okuba tulaba waliwo enjawulo ku nkola eyo. Okay, ye Simon Byabakama. Nga twakamaliriza Byabakama, Mwami Museveni yagambye, Mwami Museveni yagambye, oba agambye olwaleero, opposition yabadde ya mukisa nnyo. Era opposition yamuwonye nnyo, yawonye. Kubanga abalonzi be bonna tebalonze. Yabadde n'abalonze miliyoni 10. Kakati kino kyenkugambye eri nga tutandika nti Mwami Museveni talina kigambo ky'osobola mwesigako. Register ya NRM yali eraga nti balina abalonzi miliyoni 21. Kakati njagala nakyo kitegere. Register ya NRM bo bennyini batugamba balina abalonzi obukadde 21. Naye akugambye NRM opposition yamuwonye. Abalonzi be singa bonna balonze obukadde 10, naye abamu tebalonze. N'afuna miliyoni 7,900 n'omusobyo. Miliyoni 10 kikwate. Ne register bagamba mbu balina abantu balina abalonzi baabwe aba NRM miliyoni 21. Kyokka miliyoni 21 ze miliyoni ezalonze mu Uganda yonna. Owulira obulimba. Bagamba omulimba agwana mukkiriza. Bwe mudda mu kuwakana bukya mukyawakana. Naye okkiriza n'akulimba ne weefuula omusiru, ye n'aba mugezi. Kati Mwami Museveni ali mutubuulira ebibala ebituufu. Register yaabwe ya Batugaya miliyoni 21. Kyokka miliyoni 21 be balonzi abali mu ggwanga lyonna. Era Mwami Museveni ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bakandidates abalala babadde balwanira miliyoni 21. Kakati agamba yawonye tuwe ku Mwami Museveni. Aha. We are lucky. The opposition were lucky because 10 million of my people did not turn up. They would have been embarrassed badly. Because you see, we got 8 million votes about. But remember, we have got, when we reviewed the membership on the 6th of May, you remember we had 21 million members and 18 million of them are voters. But we are now talking of 8 million who turned up. So the opposition, and many of them who did not turn up are our members. 10 million of them did not turn up. So we must find out why. Why the 10 million? Me, I have some reasons which I will discuss with SEC. So the opposition are lucky, because if all our members turn up, there will be no opposition in Uganda, I can assure you.
nsaba oddeko katono nnyo emabega awo ku bigambo ebisembyeyo. So the opposition, and many of them who did not turn up are our members. 10 million of them did not turn up. So we must find out why. Why the 10 million? Me, I have some reasons which I will discuss with SEC. So the opposition are lucky, because if all our members turn up, there will be no opposition in Uganda, I can assure you. Okay, ye Mwami Museveni. Ngansi ki gy'omanyi eri mu nkole ya multi-party system etayina opposition. Tujja sukkakaawo ku Mwami Museveni. Tweyanzizza nnyo, tweyanzege. Mwenna abatulaba era gye musinzira okubeera nga mutulabira. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Video gimpere like. Eyakatwegattako genda maaso n'okubeera ng'osubscribe nga yenze Sajjime mukutu gwa DPTV Uganda. Morgan abadde ku kamera era yabadde ku mapeesa. Katonda omulungi ow'ekisa abatukuumire.